Okwawukanako nga bwe kizze kibeera mu bitundu eby'enjawulo, akwatidde ekibiina ki FDC Bendera Nathan Nandala Mafaabi wazza kuyiga abalonzi olwaleero yaniriziddwa nga muzira ku mwalo gw'e Lambu mu ggombolola y'e Bukakata mu disitulikiti y'e Masaka. Ono abadde awerekeddwako abakulembeze mu kibiina okubadde n'eyaliko omubaka wa Kyaddondo East mu Parliament Apollo Katinti, omwogezi w'ekibiina John Kikonyogo n'abalala. Oluvannyuma lw'okumwaniriza bamutuusiriza ku nsaka y'amalwa era naye n'abaka oluseke n'akubako omumiro. Wano omuyimbi Aganaga atandikiddewo okusanyusa abawagizi be. Nandala agenze mu maaso n'alambula ssaako n'okubuuza ku balunnyanja ababadde baanika mukene. Ensonga y'amagye okugobanga abalunnyanja ku mazzi, abantu okuva e Kenya ne Tanzania okubbanga yingini z'amaato gaabwe n'ebyobulamu ebisereba buli kaseera kwe kumu kusoomoozebwa abantu b'oku mwalo gw'e Lambu kwe bayitamu. Nga batukwata ate nga batusibira mu bitundu ebitali bya wano e Masaka, abantu baffe nga babajja wano babasibira MPG kw'ossa ne ku CPS e Kampala. Ensonga y'ebyobulamu mbi ddala olw'ensonga nti kalina gye tukozesa emu bagiyiwa mu mazzi mwennyini ge tukozesa ne bagita ekiro enkeera ogenda okujja nga omuntu asitamye ayoza ngoye waliwo ayolezaawo entamu obudomola bwe tukozesa oli n'abujja wansi n'agenda n'abussa mu kalina n'avaayo omukyala n'akakwata n'agenda n'akakozesa era n'amazzi ge gamu. Batuleseemu olw'okuba baagala ki baagala akalulu baagala kufuna bwa pulezidenti naye nga babadde baatugaana nga batugamba n'omwezi si wiiki nazoka bali batugamba omwezi mulamba balyoke bakole ki balyoke tuddemu tumuvube. Nandala alina ebisuubizo by'awadde abeeno singa bamulonda ku bwa pulezidenti. Nange njagala okubakakasa enti ababbi ababba ssente zammwe buli mwaka mumpe omukisa nabo bakole ki bakome. Emimansaala mu Bukoto East nabo Nandala bamwaniriza mu ssanyu. Ono agenze mu maaso ng'akuyega abalonzi ku byalo eby'enjawulo era waliwo waasanze olumbe n'abeegattako okukungubaga oluvannyuma n'ababuulira enjiri ye. Okusaasira mu maka gano tubadde tuyitawo ekisanga mufuna pengali wano netugamba nabaka tugende tuzike alifalina tuli baki Masaka kati vwane ngenda Masaka mutawoni ngonya kalulu ogamba natata mumpola kalulu kamwe myaka meka manifesto yapegamba twagala tukole byenfuna tumeneka sente muki ku nsonga y'obuuma bu biometric machines obwaleeteddwa akakiiko k'ebyokulonda obugenda okukozesebwa mu kulonda Nandala abikubyemu ebituli. Ebyamukama ne muzeeyi Museveni byakubba Abannayuganda ky'oba olaba ndowooza yati amanyi nti tebigenda okola n'agamba bw'oba bumaze okulonda vaawo alyoke abbe bulungi obululu. Ono aliko n'amagezi g'awadde akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama. Okubulira Abannayuganda singa bano buli Mukama yali ayagala bandikiriza n'etteeka lye naleeta mu 2000 amendment mu 2020 nga twagala tukole amendment ya Presidential Parliamentary Elections Act ng'ekwata ku okulondesa ng'okozesa electronic ebyuma. Etteeka lye lyandibadde lirungi lyandibayambye kati eriteeka bye baleese tebigenda okukola. Oluvannyuma ono ekibuga Masaka akiyingiridde mu mazina. Nandala akomekeza kakuyegewe wano mu kibuga Masaka ate ng'olunaku olw'enkya wakuyega abalonzi mu disitulikiti y'e Kalangala. Nze Winitesa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV wano mu kibuga Masaka. Masaka oye!